Kifene ekyo kyali nakigalala mu kifene. Nalekanga agambye omusajja mivule tone nti kuumira embizi eyo. Kati mivule tone yalina ekishala kyali akwana ku kyalo nga bakiyita Namujumbi. Mivule n'agenda okwana. Neerabye nti bamuteresezza embizi. Kaakati omusajja akomawo okuva mu kyaki. Atunula mu kifene nakigalala ku kifene we yasibye embizi ye nga takola kyagiraba. Naayita mivule tone. Ndi mu kubanyumiza ekikaabye omusajja ono nze siina budde mba temwagalanga mboozi nga ngivaako saa kunkola kummanyiira. Kakati watuuka waayita mivule tone mivule ng'ali mu loogi ne Namujumbi. Kakati mivule ampulirize bulungi andi kyayimba kyennyumya. Kali bwagenda okutuuka we yalese gundi yasangawo akambe n'eddiba ly'embizi. Naayita mivule lwaki ondabye ennaku. Kakati wagira mivule lwakyo luweddeko emboozi yakoma mu kkubo. Munsasire bannange nze mbadde kyayimba kye mbadde nnyinnyonnyola kyayimba kye kati luweddeko kati nkole ki. Sabo ali bulizi tukulamusiza olubale okkuba endongo. Esebo mbadde ndi wano nga ndi mu kunnyonnyola abantu luyimba lwa luzungu kye bayimba kye nnyinnyonnyola ne luggwako ng'emboozi ekomye mu kkubo. Kati awo munange mbadde njala banyumiza emboozi omusajja agikomya mu kkubo kitalo. Kati mwemu ennaku ebatta baba baagala okumanya ekyaddirira. Kati nkole ki? Munnange munenye ya Luyimba lwaki emboozi yagikomya mu kkubo. Tutandikiraawo mwebale nnyo ebali eddala abawuliriza emboozi eno ne mugikkiriza. Naye omuntu ng'ofusikademu akatoma nkukolera eki? Emboozi ngikubatika bubatisi. Ayize muyigamu atayagala bireke. Kayi nkole ki? Bandabe nga nzize mbunkukako emboozi. Ekyo sijja kubavuunulira temba kakeneyo. Era ng'omuntu mad cry. Kale tutegedde kyali kikaabya musajja.